Abatuuze b'oku kyalo Kigunga mu disitulikiti y'e Mukono nga bamu bawagira guzimbibwa mu kitundu kyabwe olw'okuba tebalina neetiwaaka ekiredde by'empuliziganya okukaluba ate abandi ne bakiwakanya olw'okutya nti emirongooti gino gye gimu ku egyo egiviirako endwadde enkambwe. Omulongooti ze nsuubira si buyeekera ku kitundu era nsuubira nti enkulaakulana tuzze tugiraba mu bitundu ebi. Ssentebe bye yeegaanye era n'ategeeza bw'ati. Kakati ow'ekitiibwa mulamuzi nga konsenti tya mubangizi ku lwabwe n'abaanukula bw'ati. Kulemberwa Kawa Bavudde mu Mbeera ne bakuulayo ekipande ekibadde kiteereddwa ku luguudo lwabwe luludde nga luyitibwa Kimera Road. Bano bagamba nti si beetegefu kulukyusa linnya. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Achwa Regina n'abalala bagamba nti bakedde ku makya bagenze okulaba nga oluguudo lwabwe lukyusiddwa erinnya okuva ku Kimera Road okudda ku Commercial Road bo kibagamba nti bayinza kumala gakikkiriza. This road, from the beginning, the genesis of this road is called Kimera Close. And people's identity is known, land title, everything. It is written Kimera Close, not Commercial Road. Ekyalo kino kibaddeko emyaka kati 30. Luguudo luno twalusanga nga baluyita Kimera Close. N'abantu okufuna titles zaabwe bazifunira mu Kimera Close. Ne businesses eziri ku luguudo kuno ekizimbe kino kye mulaba kiriko endagirira ya Kimera Close. Tutudde ne resident wa ku meeting mirundi mingi bakkiriza erinnya ya tuneno asigale si Kimera Close. Kakati waliyo omuntu sibimanyi bulungi bajja wano esiro batateko span eno Commercial Close. One of the residents came, was from the village, and got the people putting this thing at night. So he raised the councillor, he told me in the morning. I said, did you talk to them? He also raised some of the residents and they interviewed the people who are putting it. They said they were sent by the KCC official. Why at night? After having meetings and meetings with them, and we had come to a resolution that the name of the road must remain Kimera Close. And KCC in their roadmap is saying that Kimera Close, but we are so confused why those people came and do this thing without our consent, and the residents are complaining. Bategeeza nti abantu abakola ebintu bino balina ekigendererwa eky'okubba ettaka ly'abatuuze kuba n'ebyapa byabwe balina biraga erinnya lyerimu bwe batyo ne beekubira enduulu eri beekikwatako. Juuzi luno olw'Esande kiro ssaawa 4 omu ku batuuze yali ava gye yava n'asanga abantu nga bateekawo akapande kano n'ababuuza bannaye ate kino kiki temukola nti tuteekawo kapande ko muvuddewa bati bavudde ku KCCA nekimuzulubuwalira n'ankubira essimu ku ssaawa eyo. So you see our people are displaced, they are displaced. They don't, if they put commercial, then it means they are nowhere to be what? To be identified as the residents of here. The advertisement mu Uganda n'ebweru eza business law firms ziri okwo ku luguudo luno zonna zigamba Kimera ne basalawo linnya kiri bawa ekyalo. Ronald Kasasa yakusakidde guyo ino ku lwa Bukedde TV.